TH Family. Monsena bamanyi bangi balina ne mundu zaabwe nayagalwadde n'ebikankano bwe bijja olaba basatira naye atenze waliyo yo gwe mmanyi abeleeyo talina nakyalitya emuyiza wa buli kantu atuleeyo mu kifo ekyekyama mu kifo ekyekyama omwana w'endaano ayinza kukwenkana maali omutuukirivu ne Katonda tusabire ffe aboona kaakande mu kaseera ak'okufa kwaffe abantu ba Katonda bamusizaako ate ne twebaza Katonda oyo atuyambye okulaba nti ekkulire kyatukugira engoolo ate n'okulaba nti tukyassa omukugu otasobola kusasula. Katonda oyo tumwebaza olw'okuba akyatuwadde chance okukyusa obulamu bwaffe, akyatuwadde chance okulaba nti obulamu bwaffe bukyukira ddala. N'olw'ensonga eyo tukeesa omukisa guno okulaba nti omukisa ogwo Mukama gwatuwadde tugukozesa bulungi, kubanga bwe tugukozesa obulungi ebintu bingi nnyo bikyuka mu bulamu bwaffe ebitereera, naye bwe tugaana okukozesa obulungi tuba tuvudde mu maaso ga Katonda. N'olw'ensonga eyo baganda bange ne bannyinaze tulabe nga tulwana okulaba nti tukozesa buli mukisa gwonna Omukama gw'aba atuwadde ate ne tugukozesa bulungi. Ekisooka leero tugenda kwebulira ku ssomo lyaffe, naye ekyo navuddeyo nga mbagambye mu bawulidde oluyigiza lwajjo kyolwali twagala okulaba omwana wa Katonda n'omwana wa Sitaani tyafaanana atya. Weebuuzemu naawe nti ddala ndi wa Katonda oba ndi wa Sitaani? Buli muntu asobola kweyita wa Sitaani era asobola okweyita owa Katonda, naye nga ddala oli wa Katonda oba toli. Kati wano oba olina okumanya oba oli wa Katonda oba oli wa Sitaani. Kale tusimbudde tugenze mu Yowaana asooka 1 John omutwe gwa 3. Tugenda tutandikira n'olunyiriri olwokuna tukome ku lw'ekkumi. Agamba we wati, buli akola ekibi aba mujeemu, kubanga ekibi bwe bujeemu. Buli akola ekibi aba mujeemu, kubanga ekibi bwe bujeemu. Mumanyi nga Kristo yalabika aggyewo ekibi, era mu ye temuliimu kibi. Buli abeera mu ye takola kibi. Buli akola ekibi oyo tabanga era tamanyanga Kristo. Baana bange, waleme kubaawo ababuzaabuza akola eby'obutuukirivu, butuukirivu nga Kristo bw'ali omutuukirivu. Akola ekibi oyo wa Sitaani, kubanga okuviira ddala olubereberye Sitaani mwonoonyi. Omwana wa Katonda kyava alabika azikiriza ebikolwa bya Sitaani. Buli muntu azaalibwa Katonda takola kibi, kubanga obulamu bwa Katonda, kubanga obulamu obwa Katonda buba mu ye, tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda.
ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira. Buli muntu akola eby'obutuukirivu, buli muntu atakola bya butuukirivu wadde ataagala muntu munne si wa Katonda. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Katonda yeebale. Abaana ba Katonda tulabye nga olunyi olwokuna lugambye ti akola ekibi aba mujeemu kubanga ekibi bwe bujeemu. Ani yasooka okuba omujeemu? Sitaani. Kitegeeza buli lw'ojeemera Katonda, buli lw'otakola Katonda by'ayagala oba mujeemu. Buli lw'okyawa ebya Katonda oba mujeemu. Kati awo abantu bangi nnyo tuli bajeemu kubanga bye tukola si bya butuukirivu. Agambye kubanga ekibi bwe bujeemu. Mumanyi nga Kristo yalabika aggyewo ekibi era buli muntu abeera mu ye takola kibi. Kati weebuuzeemu, ddala oli mu Kristo? Oli mu Katonda oba toli? Buli lw'obeera nga toli mu Katonda, buli lw'obeera ng'oli mujeemu, tosobola kuwangula kibi. Buli lw'obeera mu Katonda, ekibi ekiri mu ggwe okiwangula. Buli lw'obeera mu Kristo, kubanga agambye buli abeera mu ye takola kibi. Naye ebiseera ebisinga twagala okubeera mu nsi kubanga ensi ejjuddemu obwonoonyi obwa buli ngeri, ejjuddemu amasanya aga buli ngeri, ejjuddemu buli kibi ekya buli ngeri. Kati wano we twetaagira okulaba nti tuva mu nsi ne tuyingira obwakabaka obwa Katonda, ne tutambulira mu Kristo kubanga abeera mu Kristo takola kibi. Naye buli lwe tutakola bya butuukirivu, bwe tutayagala Katonda, bwe tukyawa Kristo okubeera mu ye, tetusobola kumufaanana. Tulwana okulaba nti tufaanana Kristo, tulwana okulaba nti tufaanana ye. Bwe tunaafaanana ye tujja laba ng'ebintu byonna bye tukola bitambula bulungi. Ojja kulaba ng'obulamu bwo butambula bulungi. Naye bwe tunaaba tetukoze ekyo tugera kulaba nga byonna bye tukola tebitambula bulungi. Ngaye twetaaga okulaba ng'obulamu bwaffe butambula bulungi. Kye twetaaga. Wagambye awalala nti abaana bange waleme kubaawo babuzaabuza. Akola eby'obutuukirivu akola eby'obutuukirivu mutuukirivu nga Kristo bw'ali. Oyagala okufaanana Kristo, Kristo mutuukirivu, kola eby'obutuukirivu. Kristo byonna ebikola bye bakola yali akola bikola byakwagala, naye ffe okwagala kwatuggwamu. Twayambala obukyayi. Buli gwe tulaba tumulabanga mulabe waffe kubanga eby'obutuukirivu byatuggwamu. Okwagala kwa Katonda kwatuggwamu. Twetaaga okuddamu okuwulira okwagala kwa Katonda nga kutambula mu ffe nga kulamu. Kubanga okwagala kwa Katonda bwe kubeera mu ffe nga kulamu, tukola eby'obutuukirivu ddala, ne twagalira ddala Katonda. Naye bwe tulemera ku butakola bya butuukirivu tetusobola kuwangula. Bagambye nti akola ekibi oyo wa Sitaani. Weebuuzeemu, okola bya butuukirivu oba okola bibi? Bw'oba omanyi okola ekibi oli wa Sitaani. Bw'omanya nti okola ekibi oyo wa Sitaani. Kwabagambye kubanga okuviira ddala olubereberye Sitaani mwonoonyi. N'olw'ensonga eyo tukyayire ekibi ne Sitaani tumukyayiremu. Abantu abamu tebatya kukola bibi binene, tebatya kugenda mu masabo okukyayira ddala Katonda. Ne bamugamba nti oli musiru nnyo, tolina ky'osobola kukola. Ne bamuvuma ti akatonda obutonde kakusinga.
abantu tebakyawa kugenda mu bwensi ng'ate batugamba ti ekyawandiika kitugamba ti emibiri gyaffe kiggwa kya mwoyo mutuukirivu ate ga Katonda mwasula ate n'okigolamu obwenzi. Abala tebatya kuwakanya Katonda kugenda mu family planning kujjamu mbuto ne batta n'okutta. Kati kano keekadde gwe nange tulabe nga tukyayira ddala obwonoonyi, tulabe nga tukyayira ddala ekibi, twagale Katonda, tusembeze Katonda, tuwulire nga tutambula wamu naye. Ebirungi bya Katonda byeyongeremu ffe, obujeemu bwa Katonda tubuviiremu ddala. Twetaaga okusembeza Katonda tuwulire ddala ddala ng'ali mu ffe, nga tutambula wamu naye. Kuba bagambye nti ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira. Buli muntu atakola bya butuukirivu wadde atayagala muntu munne si wa Katonda. Bw'oba omanyi tokola bya butuukirivu nga ne bantu banno tobaagala, toliimu kwagala kw'abantu banno, toli wa Katonda. Toli wa Katonda. Awo we tukwawulira, kwobe ng'oyigiriza kyenkana ki? Kwobe ng'ogoba emizimu kyenkana ki? Kwobe ng'oyambala ebyambalo ebifaanana bitya? Kwobe ng'oli father, kwobe ng'oli brother, kwobe ng'oli mu seminaariyo, naye nga muggwe bagambye nti ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira. Buli muntu atakola bya butuukirivu, kwobe ng'oli father ng'ebyobutuukirivu tebikuliimu, kwobe ng'oli musaserdoti, kwobe ng'oli bishop, kwobe ng'oli ani, naye nga tokola bya butuukirivu, toli mwana wa Katonda. Ate nga toyagala bantu banno. Bw'oba olyanga muggwe toliimu kwagala eri abalala, oli wa Sitaani, toli wa Katonda. Kubanga Katonda kwagala. Awatali kwagala Katonda tabeerawo. Kati gwe mukristu munnange, gwe musomesa munnange, gwe omusaserdoti, gwe sister, gwe brother, gwe omuseminaariyo, bw'oba omanyi toliimu kwagala eri abalala, manya bumanya toli wa Katonda. Oyina okubaamu okwagala eri abantu abalala. Buli lw'obaamu okwagala eri abalala byonna oba mwana wa Katonda. Naye buli lw'otabaamu kwagala eri bantu bannaffe, eri bannaffe, tosobola kubeera mwana wa Katonda, kubanga Katonda kwagala. Awatali kwagala Katonda tabeerawo. Mwenna abatalina kwagala temuli mu Katonda. Buli eyazaalibwa Katonda takola kibi, kuba obulamu bwa Katonda kuba obulamu bwa Katonda. Buli eyazaalibwa Katonda takola kibi, kuba obulamu bwa Katonda buba mu ye. Tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Bw'obeera mu Katonda oba omaze okuzaalibwa Katonda, oba omaze ofuuka omwana wa Katonda. Buli lw'okyawa ekibi oba omaze ofuuka omwana wa Katonda. Buli lw'okola eby'obutuukirivu oba ofuuse mwana wa Katonda, kuba Katonda mutukuvu ddala, mutuukirivu ddala. Mutuukirivu nnyo, Mukama Katonda w'amagye, mutuukirivu. Kuba ye Katonda mutuukirivu nnyo. Naffe tulina okubeera abatuukirivu ddala okusobola okumufaanana. Naye bwe tutasobola kufaanana Katonda, tetusobola kufuna bya butuukirivu. Kati twetaaga okufaanana Katonda, tuwulire nga mu ffe Katonda mwali. Bwe tunaamusembeza tujja kutambula wamu ne Katonda, tukyuse obulamu bwaffe, tuve mu bwonoonyi, tuve mu bikolwa ebikyamu, tufaanane Katonda. N'ebigambo byaffe bituvaamu bifaananire ddala ebya Kristo.
nga bijjudde okwagala, nga bijjudde obulungi bwa Katonda, nga bijjudde omukwano gwa Katonda. Naye buli lwotalaga kwagala eri abalala Katonda, kubanga ye Katonda kwagala. Awali okwagala Katonda waabeera, awatali kwagala Katonda tabeera. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda tulwane okulaba nti tujjuza okwagala mu ffe. Ayi Katonda kitaffe, twongera okusabira buli omu Mukama Yesu omujjuza okwagala kwo, omujjuza ebirungi byo. Mukama okwagala okukweyogerako, Mukama afaanane, Mukama muwe amaanyi, muwe enneema ekyuka okuva mu bwonoonyi, muwe enneema ekyuka okuva mu butayagala, muwe enneema emujjuza okwagala. Mukama Yesu okwagala okwo kweyongera otambula mu ye, obulungi bwa Katonda bulabike, ekisa kya Katonda kirabike. Mukama omukwano gwo gulabike mu ye, Mukama akufaananire ddala. Kwabagaye ku kino abaana bakatono n'abaana ba Sitaani kwe batalabikira. Buli atayagala muntu munne, buli atakola bya butuukirivu, oyo si wa Katonda. Naffe Mukama twagala okukola eby'obutuukirivu, twagala okwagala bannaffe. Mukama Yesu tusobole okufaanana, tuwe enneema eyo ekufaanana, tuwe enneema eyo ekyusa obulamu bwaffe, tuwe enneema eyo etambula wamu naawe, tuwe enneema eyo ekyusa obulamu bwaffe. Okuva olwaleero Mukama Yesu tambula mu bulamu bwaffe, tambula mu bulamu bwa buli omu, tambula Mukama ng'osisinkana buli omu, amaanyi go n'ekisa kyo Mukama bimusisinkane, buli omu Mukama asisinkane ekisa kyo, buli omu Mukama asisinkane obulungi bwo, Mukama buli omu asisinkane ekitiibwa kyo. Mukama obulamu bwo bweyongera okutambula, ebirungi bya Katonda birabike mu ye, okuva leero ne bulijjo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Amiina. Omukama oyo ayongere okubeera naffe, ayongere okubeera naawe, ayongere okukyusa obulamu bwo, ayongere okukyusa byonna mu bulamu bwo, obulungi bwa Katonda bulabike, ekisa kya Katonda n'ekitiibwa kya Katonda byeyongere mu ggwe, byeyongere mu ggwe. Ekitiibwa kya Katonda n'ekisa kya Katonda byeyongere mu ggwe, kubanga awali Katonda obulungi bwa Katonda bulabika. Essaala ey'okwagala. Katonda wange nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna, okusinga ebintu byonna, kuba ggwe oli mulungi ennyo, omwagalirwa ddala, ate kuba njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Essaala ey'okwagala. Katonda wange nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna, okusinga ebintu byonna, kuba ggwe oli mulungi ennyo, omwagalwa ddala, era njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Essaala ey'okwagala. Katonda wange nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna, okusinga ebintu byonna, kuba ggwe oli mulungi ennyo, omwagalwa ddala, era njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Amiina. Ayi Mariya omutuukirivu, nawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume nze mu lunaku luno ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ayi malayika Katonda gwe yajja mu kisa kye n'amuteekako okunkuuma, kkiriza okuntangaaza, okuntaasa, okunnuŋŋamya n'okunfuga. Amiina. Mu linnya lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Abantu ba Katonda mbeebaza mwenna abasobola okubeera naffe mu ssaala eno, tusobola otambula awamu n'Omukama, era mbasabira Omukama bakyuse. Ate nyongera okuba omulango ogutakungula, abasobola okunnyambako mu ddata, tuyambaganeko ffenna, tutambulire wamu buli ku makya, ate tusobole okubaako kye tufuna n'akawungeezi. Ate nammwe bajjukiza tulinayo fundraising ennaku z'omwezi 23. Ennaku z'omwezi 23 mujje mu Busunju Parish, St. Joseph Parish Busunju, mujje tuwagire tulabe nga tumaliza ekiggwa ky'Omukama. Ate ne bw'oba tosobodde kujja, baako ky'osindika, baako ky'otoola ku lw'omulimu gwa Katonda ogwo. Ate n'ekirala mbajjukiza baneeti twerabira kuwanga kya 10. Tuwe ekye 10, kino kyonja kiyimba nga luyimba. Tuwe Omukama ekye 10,
tuwe Omukama eky'ekkumi, tuwe Omukama eky'ekkumi. Naye Omukama ajja tuddiza ebirungi, tujja kulaba obulungi bwa Katonda nga bulabika. Omukama abankuumire, Omukama abampangulize, Omukama abawe ebirungi. Ebirungi ebyo byeyongere mu mmwe ate bitambule mu bulamu bwammwe. Sigadde nze Musaayi Gw'Abajjulizi oba musomesa Noah, ovudde mu paalishi ey'Ebusunju mu kisomesa ekya Yowaana omuwandiisi w'Evvanjiri. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina. Nyaffe Biikira Maria ne Yusufu abatuukirivu mutusabire.